Omukazi osobola okwewulira munda nti oli mukazi. Butereevu nnyo. Tulinawo kama k'abakyala tightening powder. Oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo. Oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywe. Widi oyiro abakyala temukyaseerera. Abasajja beeyambisa malusu kati bayingira. Kiswaliza ddala kojja. Akasereza buwala. Oserera. Okay. Oserera ate nga weemiima. Wali obaddeko n'omukyala naye ng'ayina buwala ng'eyogera. Nga buwala emiima bulungi nnyo. Ono Widi oyiro akola ki? So abalina obusolo obugazi mutuyamba abakyala. Mufunza waali. Nina ekibuuzo senga. Omukazi osobola okwewulira munda nti oli mukazi. Butereevu nnyo. Ebyaddala. Yes, weewulira. Ekisooka omwami osinga obeera ne bbaawo owulira nga nawe tokyakola kito kyamufiiringa wali awantu waba watadde nga weeya service. Okay, abakyala mukole service. Naye lwaki abakazi abalungi senga kale abawala be wandiyisenga boolaba nti binyiriramuuko babeera n'obusuulu bagambire ddala nti n'abawala abalungi. Abawala abalungi ngoli yemanyi obulungi, yemanyi kala ye, yemanyi buli kimu, alina figa buli kimu. Ebiseera ebisinga bosanga nga bawunya wansi, bosanga nga bagazi, bosanga nga tebalina mazzi, bosanga nga tebamanyi kola ki, kuyimba luyimba lwa ggwanga. Ng'omusajja amutawo n'agamba lyawo wange okola ki, onombika. Okitegedde? Bayigaka achi. What is achi by the way? Mutunnyonnyole. Achi chechi, achi. Babeera bakusaze. Baba bakusunye. Njagala kumanya achi kitegeeza. Omukazi aba n'ebintu bibiri mu kusooka. Abeera mugazi alina infection tawooma by the way. Kati kankuwulire. Tosobola kuba na infection n'owooma. Infection eyina engeri gyetwalamu obuwoomi bw'omukyala. Omalira bumukyala naye n'omuvaako n'omwenyinyala n'okumwenyinyala. Oba ensonga lwaki abawala tetubaddira. Abakyala leka mbagabe ekigambo kino ebintu bino eno. Mwe abaana abawala abakyali mu courtship okyamitinga ono okyamitinga oli. Mwe abajja ne mugamba omusajja aneebaseeko omulundi gumu n'anziruka nga tonnaba kugamba nti omusajja ayanzise ku kyakyala. Sooka onoonyereza ebintu bino wammanga. Gwe oli otya? Like either oyinza okuba owunya wansi. Omusajja we bwakuyamba n'akugamba olina ekiswa ekikuva maindi yaddukirawo wejjanjabe. Abamu tetwogera senga. Tokola ki? Bamu tetwogera. No, abasinga boogera n'agamba nti munnange oli bw'oti. Okitegedde? Ekisooka oba owunya wansi, ekyokubiri oba mugazi, ekyokusatu obeera testless, ekyokuna obeera ne infection. Waliwo omwami eyakwana omukazi tubona yajja n'agamba infection nga zimukubye no mu kabine eno yamusanga mu taxi n'amukwana then bakola ki ne beerya naye kye yamutuusaako bali yamuwa emitwalo 5 ku mitwalo 5 yejjanjabisa emitwalo 5 okusobola okuteera wonya infection. Yalina infection sinziggu, so abakyala mujjanjabe infection. Ekirala temumanyi kunaaba. Oyina omusanga ne buwala ng'egegedde. Ng'erinamu white. Abakazi tebamanyi diri bwe banaaba by the way. Nga mulinamu white. Si kinaalo nandibadde nkibalaga. Kuno ku mabbali kuno eno mugundira amatama munene ow'emuti. Nga mwonna mujjudde zi white muno kati nga oyisayo bw'otyo olugalo. Yonna avaayo ki white. Wamma senga kati kiri ekintu n'akakiraba. Wamma okola oyingira mu mukyala wooti. Naye wemumaliriza kubaako obuntu obukugirako. Ebeera infection. Aye n'ekirala abawala tebaagadde bagwa bakuli woowe. Leka tokibannange nedda. Kati waliwo omwami gwe nalabyeko n'agamba nti nze omukazi kampe bakuli aba amaze byonna. Ayadde musirikale ku TikTok nayadde apoyo giraba edduka. Ate ebintu by'okwegatta bineno tebiriiko myaka trust. Bannange bakuli mazebe bakuli. Tebiriiko myaka. Bakuli gikole n'omukazi omuyonjo. Otunuulira n'omusajja agw'ebbakuli n'ogamba nti ddala mutufu y'oyo. Ekisooka omumwa by the way ebintu ebimu egikka wansi ebyo era gibeereko sexy. Okitegedde? Tomala bayita mumwa bonna n'okugaayula obanga agenda mumira gundi fene. Bannange naye senga abakazi batuyambe buyambi balongoose buwala ezo. Ekyokubiri mu kyo bannange okuwunya senga nze kimpisa bubi nnyo okuva mu mukyala ne muwulira olumu oluso. Abakyala bagambe nti eddagala eriwunya bw'oba okimanyi nti n'ovaamu akaswa akabi eddagala tuliyina mujje tubawo eddagala eriziiza omukyala okubeera ng'okola ki ng'owunya. Okitegedde? Eddagala lya infection gyeriri ate nga infection ziwonera ddala. Tuuka wano mu bamabirizi tubeere nga tukuwaaki
tukuwa eddagala lwaki osafalinga n'ekyo ekirwadde lwaki ofiirwa omwami omulungi lwaki ofiirwa amaka amalungi lwansonga zakunya zabutakolaki zabuteefaako mwayiga kwambala noyambala n'otonnya noyita buli munagamba waawo naye ogenda okumwanjuluza waati oba agenda okweyanjululiza waati lwaki temusooka mukama akuyambe omwanjuluze bwoti amagulu ojja kulaba nga bwayanjuluza bwati amagulu kiso kikkuluddewo appetite neebula bambi mukazi gwe woba ondaba yonna bananga omukazi awunya obubi n'oba mulungi otya obijja essaawa eyo because nti n'obulungi bwo tobuwadde justice okitegeera oli mulungi naye ate obukyafu bwe bukusinga like bwewe obukyafu bukujjudde omanyi lwaki njogera ekyo senga omuwala yayogedde gye ekintu kyasinze okunuma munze omusajja nemuwaako nali mu nsonga ate no mu nsonga yayogedde ddala ti ekigambo kyesaagala kuwulira sibemu nali mu kibada ng'ayagala nange nemuwa bayizaawo esokoleke abasajja eri omusajja gwosala n'agamba nti n'omukazi ali mu kibada awooma naye simanyi buwoomi bwa mukazi ali mu nsonga webuva I don't know baanamu mugenda kwerumisa enseke jukira wali tuba tufulumya ate n'omusajja apampinga akolaki ayingiza mukufulumya oba ofulumya ebikyafu byonna lekye oba omubiri guba gwekola service so mu service mukukola service okutataaganyiza okitegedde mugumingirize namwe abasajja mutuyambe omuntu wagamba nti no please ensonga wetu weeri gumingiriza omukazi oyo abatagenda kugenda olwedde abaki abawwo okitegedde eri abakyala abawunya naye nga wayimirira awo owulira ekisunga kimuwunya mukimuvaamu ekyo nange nali mulabykyonna ekisu kiba kyamaanyi nnyo oyo muwala nange nali mufunyi kiba kyamaanyi nnyo era kyenakola muzaale ne mugaa genda okole woti ne woti ne woti wona ekisu ekyo ekyo ekisu kikugobako abantu ate owunya wansi n'owunya enkwawo n'owunya n'akamu kwegamba perfume ne oba weekubye perfume nga tonaabye kati gwe tebereza weekubye perfume obukyala bwo buwunya akamwa ako kawunya perfume egenda kwegatta n'enswa ezo emmeka ezo my dear omuntu ajja kuwunyizaako ssaawa yavomitinga agambe kiki kino kyentuuseeko senga bannanga abawala abamu bannange mutusaasire bwe tuba nga tusuzeeko nammwe temukwera kutukiisinga bambi akamwa kammwe kaba kawunya si bawala bokka n'abasajja naye lwakuba kakubulire senga fe abasajja tetuwunya kama eryofe abamu abasajja abayonjo eno topiki y'abakazi twagala kuzzaamu basajja naye singa kituuka kukuzzaamu abasajja maiddia njabasabula mujja kukiwulira njabasabula mujja kukiwulira naye nga wetuli wano eno tulinawo weed oil ono aseereza abakyala kaseereza ate nga kakuwa ne sweetness ennungi ennyo wansi eyo ne feeling wansi eyo oba owulira y'amaanyi nnyo libido ebeera high kati bw'abakyala batalina bwagazi ono weed oil mumwetanire nnyo kubanga mulungi nekyokubiri kano nina kyenkoogerako naddala ng'omukazi abadde akwagala nnyo omanyi waliwo laavu y'abakazi eyo laavu eyo ebeetandikawo mwezi gumu mwezi gumu ebiri omukazi ng'akwagala nnyo ajja kuteekerayo kano naye nkusaba muganda wange omukazi waligamba nti akukyaye gwe kiriba kizibu okwetaza enkoba oli amazima kana akantu kawoomya moment ojja kubojjukira eri yes twala ebyo omukazi weed oil omukazi ayagala okuwooma obulungi twala kano ka weed oil my friend Satinga Mabilizable Products Limited. Mabilizable Products Limited kwoli senga mabilizi nange kojja bone ne musawo jo wefe wetuli okubanga tukuwereze ddagala lineno lyenkute waneno weriri ku branches zonna eye mulago kubiringa ku kyachi yakakane Total Business Center mu kibuga Kampala amazi ufe wagulu tegatuyise wawo ku froza wansi beba kiguddeko wali ku Kampala Road eddagala lastiro weriri nkutte kano kawidi oil kawidi oil kaneno kabakyala gwo omwami wobanga okimanyi olina mukyala wo ngokimanyi omwagala nnyo ng'okiwulira nti muli naye ng'enserere ebuzeemu oyongeezaawo eddusulyo oba oyiro wafuna kamasaagi oyiro n'okateekaawo ogera tutututu n'osobola okukola ki okuyingira totawaana kano kawedi oyiro kajja kubikola omukazi awooma omukazi aseerera
ate naawe gwakola gwe nawe omusajja abeera akola nawe obeera onyumira kati ate oteeko kano ka ogasquat obeera osumuludde amazzi bagambe nti ogasquat ono olina okubeera ne mattress protector otherwise omufaliso ogugenda kunyikira gunyikire ng'okoseza ki ogasquat ono omukyala yenna oba oyagala okusumulukuka eri omukyala n'agamba nze wembeera n'omwami omusulo ogunnuma nenjagala ogufuka nekolaki neguganirayo ago gabeera amazzi agaganya osumuluka okukola ki okuvaayo so ogasquat ono atuyambako okuwa pressure gali amazzi negakola ki negavaayo agawe ekkubo mukwano osumuluka n'oyiwa ate nga once yokusumulukuka toddayo buli woobeera buli wookola era okola ki kiba kiyeekola bulungi nnyo mabilizable products kooli bamikwano tulina ebintu bingi nnyo ebyabakyala abakyala mutwettanire nnyo empekeza infection eziri package yammwe ya infection ey'abakyala weri n'abakyala bazikozesa nammwe muzikozesa abakyala mira nnyo nga tukoleze ki nga tukulagiridde tujja baleetera package yammwe eya infection mikole ki mugirabe express water tablets zino empekeza habo buno mbadde mbulanganga buno bu express buno ate ziwooma buno bw'amaanyi buno eno baitawe neddagala terikaawo nange no nabunywako wano recently buno wali ofunyeeko akasooto naye nga tekakalira mama nnyabo abasambi batakamu abayinza obba otubulira oteekayo bwebwa kwo ne kuvaayo naye abasajja tugamba nti egundi y'olusooto ewooma oba kyetugamba nti emana y'olusooto ewooma bannange obeera onyumirwa anti akasolo kaseera kutekasere kabeeraawo wekayingira. Ladies and gentlemen, let me telling you, omusajja atanaba omusajja gwoba tofuna nko ku mukazi ng'alina gundi ya lusooto olusooto oluvulula okyali wala nnyo kakubuulire neruvulula neruta tomanyi kyoyogerako. Naye kati ngamba abasajja kankubiriza abasajja ekintu kimu njagala musajja gwo bwobanga oyagala mukazi wo kwata ekintu kimu kwata sente ojja omutwalire ogasquat omutwalire express water tablet omutwalire kano with oil oba kitegeera omutwalire nazine mukazi wo bw'aba akukkiririzaamu naye mwenyininyini ajja kukkiririzaamu nnyo nga naye akirabye kati osabula ebwobedde mama wali obeera ettama nebalakubulire kino sobola kikugamba ndi musajja naye mukazi omukyala ono oba kitegeera ye yayinza okubanyumiza ku neddagala tewali ddagala gye tuba wali tutakozesangako waneeno muve ku bidagala by'oku nsiko bijja kuboonoona. Ffe twabagamba kiri kimu nti tutereeza mu kisenge ne biba biganye ne ku siki ne tukola ki ne tujja okitegedde kati gwe nyirira funa water okitegedde wooma byolabire ki kiriya n'olusunga lukola ki lunyirira kana akazigo lightening cream bananga ate kano ka lightening cream ono bino webiti obitwala nga kuliko oil ono kubeerako ne soap okitegedde yo package nekola ki neggwawo kakati wootwala ebyo ebintu nojja n'otwala ne water waneeno my dear kiki omusajja agenda tukwegoba kwoki mpozi ng'onoba wa mwangu oyomba sabuni naye kabamuleete onoba wa mumwanga okola ki ng'onyumirwa kuyomba buyombi naye kati eno package wooja ewa mukyala munanga ali nakambooza abakazi mukyala oyo alina ebbina naye siryereere mulimu ekirimu abakyala eri abakyala ababeera eyo gwe n'ogamba nti nze nguze ebizigo mu tawuni mbiguza awantu wange ebizigo biganye okunkolera twala package eno nga weeri munaku ezo munaku 3 nze bino kyebimanyiko nti biri fasta ojja kujja otuwa testimony waneeno nga tezigwa munaku ezo munaku 3 wobeera mweru nga naturale gwe oli mweru naye nga just oyagala kwongeramuko katono nnyo oyagala onyirire kankubuuze omusajja ali eyo olaba sikini yange weefaanana oba kiregera ndi musajja mweru nnyo naye kisikini kyange kinyirira oli muddugavu siwekyogedde nnyabo muddugavu naye sikini ekola ki nnyabo enyirira
omanyi kati ono twamugana okweyirusa mu kampuni naye muddugavu wabula muddugavu akola ki anyirira okitegedde so omukyala jangu twale kano ka package kagenda kukolera bulungi nnyo abalina green vein white dots abalina olukeeka ku mubiri kuno wakajula olukeeka okitegedde jangu twale package eno enkwawa zaguba ebisambi byaguba package this package can work kwebyo byonna muba ladies mujje mutwale ebizigo bino bigenda bakolera bulungi nnyo gwe nooba muddugavu just nga skin yo oyagala ekyamukemuuko etangalemuuko jangu tukuwa ebizigo weebiri oil gwali ate sabuni wali nga toyerusa nnyo kutuuka bunaku buno ne buddugala buno ne buddugala bunene oba okitegera ate bairawe eriyo abakyala tulina waneno nako remover waffe bannange kasooke mubagambe nako remover oyo wabeera ng'akuggyako obuntu bunene obuddugavu tabanga ate akwokyezza obwokya bannange eriyo abantu abananako remover nga amuteekako kunene ate n'abanga ngaayifuuka za kkala nnya wegamba noba nga totegerekeka no please bambi bw'obanga okimanyi oyagala nako remover jangu bano basiibule tubanyonnyodde nnyo so mbeera bulungi tunada mu vidiyo enaddako musawo nga mabirizi mubeere bulungi